mikwano gyange leero mukkirize tuyigeko tuddeyooko ku nnono emabega kaawo muziki wa Uganda gye yatandikira eyayitibwanga Kadongo Kamu. Simanyi bamanyi lwaki yayitibwanga Kadongo Kamu? Abamuleka tebamanyi. Omanyi otukyambo kajjewo katugambe tukajjewo maama anti yakubanga gita ng'ekimala nga bukimu kiwedde. Gita ezo zirimu amanya, simanyi besi gita, simanyi besi, ridimu, soro. Nga teriyo mu besi gita, oba ani yaŋŋamba luyimba kyolwasooka okuba mu besi gita. Anyway, kati mwe basimanyi Fiike Gaza ali wano wetulaga. Anyway, music wa Uganda yatandikira Kadongo Kamu nga studio ziwera za Piga. Bamwita Piga twende. Piga twende. Video time recording. Ngayo musibino bya computer. Oyingira mu studio n'ebigoma bya ab'ennanga aba mbuto ndindi nsasi mwenna mukola byaso n'utwemu. Era sobola ensonga ezaakolerwanga nga tezisangulwa ng'amala n'ensobola nadda n'akiyimba bulungi. N'abanga akola bakayita kahuuku akiyimba n'akola ensobi n'asirikamu bano nga bakuba ebivuga namala n'addamu n'ayingiramu buto kadi ng'era ensobi ejjiramu nga bagirikodinga ng'owulira kinyumirayo era oluusi banyonyola kitegeero nazze kuno nga bwe walikodinga ng'oluyimba tebiringa bino ebyammwe teekamu ekigambo kimu ebayotuule producer eyalikodinga akasiiwukira bantu bani UBC nayo waliwo United Sound Studio yalinga awo ku Nakivugo News oba abasinga bakolera nakasiruukira then Festo Kasajja yalina studio ye wali nga bagiyita theatre yali national Nairo theatre awo era ku Nakivugo nze ndi muto nga batandika okulikodinga kasagamba go abeebivuga abeera tagenda eri bwenna nga aginyige owabba akisimba abeerawo nabadda n'abadda. So ondongo yakola abantu bangi naye so otugenda okwogerako olunaku olwaleero tuli mu mwezi gwe none other than the late Herman Basudde. Tandikira wennyini yafaddi Herman Basudde niyo Masaka yazaalibwa Masaka bamuzaala ku kaalo bakayita Bubondo. Kaalo ke Bubondo yakayimba nako nga kaali kamutama kaalo ke Bubondo kantama ali bamusse bamuzaala ennaku z'omwezi zaali 5 mwezi gwa Desemba 1958 abe Masaka emyaka egyo baali bakusobola okubala emyaka bagibala kuva ku Yesu nakati mwabala emyaka lwaki jjajjajjajja balemu obbala ndeega tamanyi makutufu bwamu jajja muyaali yagamba tenazudde gye banzalira emitwe ebyamanyi omufazi eyambatiza wundo yaŋŋambye eyambatiza webuti ebyaddola jjajja bwami tuserebratinga birthday naye tetumanyi nnaku za mwezi ajja bagamba mujjagiraba ku mabugo kyejjagamba naye tagimanyi. So Basudde ebyo bamuzaala 1958 Masaka natandika okusoma kasolo wali bakayita Kibanda primary school eyo era mu Butenge waabwe yasoma paka primary teyasoma kigenze wala kuba school fees nga omanyi eby'ekyalo n'ebiseera ebyokusoma tekwawebwanga nnyo makulu abazadde abamu ne mu bitundu ebimu ng'awo kasi osobola okweya n'osobola okuvubuka n'ozimba wali akayumba muzeeyo kibanja ky'abakuwadde gwe ng'otandika obulamu. Abaali basobola okweyawula baagendanga okusinziira ku passion y'abazadde nti okusoma ng'egye bali bakutwalamu bwana obusobozi tugambe erina obusobozi. So yazaalibwa kitaawe bali bamuyita Eriya Katende yali musajja mulwanyi baabana ne Museveni oyo yali Museveni Battalion naye Museveni si Museveni ono taata wa Museveni Kavuta Amos abasibe baagenda ne balwanako muku Mwaliwo bakuŋŋaanya ne balwana kati ate Basudde y'omu ku bakwala baalwana nali bayitayo mu history y'abamu ku bantu be baasoloza ab'amatwale nali manyi Amos Kaguta. Bantu bangi abafuuluzibwa wano era n'erinnya lya Museveni lyava nti yali Museveni Battalion ekyomusanvu. Kati Museveni yakomawo ng'olutalo luwedde ne bamusiimula adde gira mwali mulina okudda buli omu gye muvudde wano Tanganyika yali erina amagye gaayo basic nga bwe zaali abafuzi kuba kati Germany bamala okugikuba
amatwale yali ewambe bagigajjako Tanzania ezo bwito ne bazigijjako nga bagisimbisiza omusango olw'emisango gye yakola mu ntalo war crimes ne bagijjako amatwale gaayo kati bano bonna abali ababungereza protectorate Kenya ne Uganda as a protectorate abalwanyi ne babazza kati abasudde mukwano abadda kati ena mukwano gwe yali ya komanda we yali amwagala nnyo omusajja mulungi amme kati nkusiba nengenda kuwa kisina ssente ate bayita wene ssente ebiseera tezakolanga makulu nanga butter trade namuwendongo legita nanze kankujita nyino aze souvenir olizijukira nga otuusezeyo wammwe omusajja n'akalaakala nejita n'akomawo waliwo ng'amaze okuggwa awo mwana mu 5 nga bamaze okusayina ezo zi size treaty nezo ezaaliko ku Missouri battleship nga bazziino bakomyewo obyafaaga bemanya wuliriza kakati yadde waka n'endongo n'abeera n'endongo yawo atagifaako kuba talina kyagikozesa talina kyagiyita zona kiteekaawo ngawo natimba ekinaka nekirabo kyemu n'azaala omwana we mu 58 basudde n'akula atuuka emyaka gya kuvubuka myaka 10 omwana atandika okukwata ekidongo awo akigiginya akuba infact basudde endongo yagiyigiriza talina muntu yamutendeka ndongo yagiyigiriza n'atandika okusunaasuna mpola mpola awo kati n'afuna mukwano gwe nakati akyaliwo omwami oyo bambi ndinze mulaba yajjange bali ku dduuka n'amubuuzawo ne tunyumya ku mboozi ezi bamuyita Sekidde mwami waali mukulukulu bamuyita Sekidde lwaki tomutunoonyezaawo nsobola omubanoonyeza babeera bonna ku kyalo naye niko kubaakubawo endongo zaabwe mpolampola eby'oku kyalo bimanyi nga waayiyo obuyimba bwe bwakubakuba endongo eri neekaddirwa yava ku Ssematalo n'akola eyiye magezi maganda ate olwedda yali amadinaala okulabirako ebudde bwaliwo abayimbi abaali bayimba ebiseeraseera abayimbi baaliwo waliwo n'omugenzi yaliani Katende yasooka abasudde bwe bali bana bali bampanga ne Livingstone Kasozi baaliwo nga bakuba kakati ebiseera ebyo twali mu lutalo olw'abayiikira bino tuyimidde 8 olwajjajjamwamu waliwo abatemu abaliwo abayiikira abalinga yabafedemu kati basudde yalina ajjukira ekirowoozi kyayimbayimba afuna ku busente agerayo ku busatisaati upale agenda ayogereza avuga balika okufuna engeri y'efitina munaabwe yamukwatibwa efitina bagenda ku basajja abo abafedemu babagamba ono muyiikira ku kyalo kyazaaliwo olw'okuba atandise okufunamu ettutumu ku ssente bamusalawo bamuweeyo bamugamba ono muyiikira bamukwatibwa obujja alina emmundu ng'abasirikale bajja bayingira ewaka yali abeera okumpi ne muzeeyi we nga bamuwanga omuvubuka akuze edda nkola edda we yabeeranga ng'ofunayo akayumbako wali ku kibanja kya muzeeyi nawe n'ozimbako kaluumu oba osobodde abakwata basudde bamukulu emiggo bamutwala paka ku Ggombolola wuyo ku ssaza wuyo bamubuuza emmundu baye sirina muzeeyi ako muyiikira nze mundeke sibimanyi nga bamukuba nga balaba talina kyavaamu agamba nomukireke era nakiyaayo buyayo kirabika omusajja watwadda akumule waka nga bamutwala bamujjanjabeeyo mu ddwaliro okumala ebbanga nno ddene kati muzeeyi ng'amugamba omanyi wandibadde ova ku kyalo kino abantu bajja kutta bakulinako obujja musajja nga naye kyeyakola ng'atambula ava ku kyalo kati bakasozi bali bazze bali balina bikonsati byabwe eyo nebasibanga ebikaali byabwe ebiveera kati basudde nga jja tibiri n'ekidongo kye kati omanyi abayimbi abasookawo awo mujja bali bategeka byuma onajja ayimbayimbamu awo bagezesagezesa emisana lino ekiro bakuba ekivulu kyabwe ekiro basudde bamulaba alina ekirowoozi kye ayimba alina ebigambo byawo bamugaa tuweereza byamutwegatteko so Kasozi yalinga kalira gayidi wa basudde abeegattako Kasozi yasooka basudde mu serious business yamusookamu kuba Kasozi bwe yayimba enyimba zimpanga olumanyi ono maama yali omukyala abonyabonya omwana semanda mulire ekindaza abandi mukive ati basuddewo atyo izo nyimba nfunye tumwena muzibantu kati fe abasajja abalina abaali izo nyimba tetuzikubira ddala nga yegatta ku lukwata njita singers yali
Kasozi n'omugenzi Katende. Kasozi ali yali boss. Kati munaye Katende nga babeera bonna ne Kasozi ne basudde. Nga basudde. Anda dogo maabu naye nga talina eddoboozi. Apukamingi. Kati ng'agenda ba albamu yasooka ya Mukyala Mugerwa. That was 1988. Mukyala Mugerwa yafuma 1988. Yake ebiri twakava mu ntalo. Akuba Mukyala Mugerwa. Wow! Jukirida nga okuba olunda nga lulungi ng'ensi omujja ddulya already yalinga weegi. Ebyo Uganda. Ng'ekuba kati naye ng'afuuka sita mu kibiina ng'alwagezi. Nga batambula mu kibiina ng'omanyi abantu ababeera awamu era mufune obutakkaanya. Londa. Yabba mweniko Mukyala Mugerwa, kuliko n'oluyiba lwa Mmere Nannyondo. Yaliko ennyimba zaali 6. Ng'atambula. Ng'awa basi dunia mu 9 yali 9. Basi dunia wa 9 otegeera. Kati deni ng'ebizibu bitandika okujja nga womanyi ntandika okulaba nga baneetandika okyuka kuba kati tutunuulira ne kaakati Kasozi bamumanyi batono nnyo ate nga yali boosi w'abasudde. Kati mu kibiina Basudde yasinga okuyimba ekibiina yakiyimirizaawo ate tasasulwa ate bali abatakola ne basasula nnyingi. Era ne mu nnyimba ze kati nga ennyimiro y'okugula ajja kuba mu 91 akulaga nti nze nali naleeta abalimi munnange yali abaguzi kati batuuka okukungula ate ye yafuna ekingi okitegeera nibaliwo okuzimba omutima Basudde n'asalawo ekibiina kiveemu akole ekiki ekyakabula dda professional singers kale akuba n'oluyimba olulala olw'Abankuseere oluyimba lwe lwagala nnyo Bankuseere abantu Abankuseere kati ye yali kuba ayitawala naye nga akoona ne munne gwe yali naye Kasozi. Abankuseere yafuluma 93 yalbamu yafuluma 93 kati n'avaamu n'akola ekibiina ekyo kyekabula dda. Kati ne Kasozi yalaba kigaanye eri bamuleseeyo abasinga bonna abayimbi bavuddeyo naga tugendeyo mu kabula dda w'Abasudde. Ne Kasozi yajjako mu kabula dda n'adduka eno mu kyalo n'addukayo kati alina okutuuka eno ng'afuna amateeka malala bikyuseemu ebiringa ebyosaddembe kati eno ate kati jjukira Kasozi teyalina nnyo nnyimba nyingi ziri awo alina albamu ntono alina abasajja okusajjalaata nnyimba ze ntono zonna ziri awo. Basudde nga bali mu kukwata nono kyekola ye ng'addayo ng'akolawo n'ekibiina eri gurupu yatuuka endeega nakuoli yatuuka n'afa Katende yatuuka n'afa. Kati Kasozi n'asigala ekibiina nga yakirimu ekya Lukwata Gita Singers. Kati basigala mu Lukwata abaana basigala naye nga baddukidde eno mu kabula dda muliko Kateeteeyi Mbalire baalingamu nga akola ku mizannyo skits ezo ze baakolanga mu nnyimba kati nalina okuyiwa omuzannyo ogendera ku luyimba olwo. Yafuna obulamu bwe bwali tulina kuyita muloza mbangolo obwobudde tujja kugigatta sitole entuufu eggwayo empanvu gye bujja ng'awasa mukyala we Nakitto yamugjawo ku musajja yali awo yali wabivungu naye bali bamuyita Umar Mulindwa yasigula yamusigula ku Mulindwa bamuta Abudu Mulindwa balina ewakasajja nga balina gurupu ewa Festo Kasajja gurupu yali ekola mizannyo Abudu Mulindwa oyo yali bbawa Nakitto Aisha kati Basudde olw'okuba yali nga ye boss mwenye yaliko ekenzo w'ebiseera ebyo aliko otufuta yali yekenzo w'ebiseera ebyo n'amusitula n'amugula n'amuzza ebubwe. Kati netambula gurupu netambula ne bafuna obutakkaanya obw'amaanyi ne Kasozi ne baawukanira ddala. Embiremu yasooka bita eyasookawo mu byafaayo bya music mu Uganda batto eyasooka ey'amaanyi yali aba abasajja 2 tutumanyi Bebekulu Bobi Wine ebiri yasooka nino nayo ntuufu y'amaanyi naye eri yejjajja w'entalo z'abayimbi Kasozi Basudde olunaku bwe oluyimba olubye nnyo oluwemula si kuwemula kale nga lulengezza lutyoboola azimba mu luwemula Basudde n'anyiiga ne baawukana bubi nnyo twawudde Basudde n'asigala bibye n'olwo n'asigala bibye obateka ku minzaani ku mutalo ffe tumanyi Bebekulu Bobi Wine Basudde Kasozi miliyoni akabinyose katumuleke tumuteeke ate bali 3 gwe tulina okumanya bali 3 ne kafe bano bali 3 nondo nzija kati olutalo lwali wakati wa Kasozi ne Basudde wano Bobi Wine ne Bebekulu ani
kubebe kulu ne Bobby Wine ani Kasozi ani basudde kubebe kulu ne Bobby Wine Bobby Wine ne basudde bebe kulu ye Kasozi kwa yalina nyimba Kasozi yalina nyimba sigala kyongerako ekyo kubera yali nyimba zoli zikyakuba nakati okusinga Kasozi ziwulira kujja kufa ali wakati Sebata wali bagenze Germany balina trip gye baali bagenzeeko yategekebwa International Theatre Institute kati baali nga yali ekulirirwa Mugaddendugwa oba wamulirako Mugaddendugwa yabapangira trip eyo kugenda Germany okulambula bikintu ebityo kulambula si kuyimba tekwali kuyimba yalinga meeting ya theatre yalinga kali conference bagenda basatu banyunyolo baali banyumya ebiseera eddaka bijja basatu Kafeero Kafeero yali abulaakula kuba yali muto ku bbo bajja luvannyuma baito Kafeero yasembayo Kafeero yajja 89 eyo yakuba kituli ku ssomero ne bajja okuyimba Kafeero ng'ali ku ssomero asoma n'akuba entuli n'ayita mu kiddemu ssennendi teyadda ne waka teyadda so kati awo baawukanye batandise okolaidinga baawukana bakolaidinga ono yalina muganda nakota ku baganda be n'abaleta batandika okuyimba n'aleta kisista kye Kinabiryo babeerako bonna n'awulira ne Kasozi nga waali n'aleta muganda we amuta Sserunjogi Tomu abeera awo nako mumulaba awo ewankulokoku we yazimba nagendeko ne mukyalina alinamu sente ze zimumala munaye then Nabiryo abadde yali abeereye obuzigala okuba munaye yafa twamuziika naye we nali namukyalirako nendaba collection gye yandaga ey'ebintu bye nali neetaaga yali abeera buziga eyo kati nalabika okuyimba baganda be n'abasembeza n'abaleka ne bakuba ennyimba Nabiryo n'akuba then oluvannyuma yamutangira n'agenda e Bulaya ku kyeyo n'agenda e London ani agenda Nabiryo sisita wa Basudde yagenda mu 94 ne bakuba Basudde yalina omuze kubera yagenda okufuna ne album zaali 11 ng'ogyeko zino ezaali ze baagatta nga Kasozi afa zaali era 2 album zaali 2 ze baagatta ezo zijjako kati ezize ye ng'omuntu zaali album 11 kati yalina omuze n'akuba album nga 4 oba 3 omwaka n'atereka n'ataako emu kati nali yagenda okugenda e London baali bakoze album eya bagiyita naye oluyimba ono Nabiryo yazze kuloopa nti baleese eggwala eryasoma oluzungu omusajja yaleese eggwala eryokubiri kati nga complainingira muganda wamwe ku magezi namugamba oyo nno agenze akomyewo agenda n'ayenda n'okudda n'adda naye eriyo agenda n'atadda kati baalikodinga bakyali wano Nabiryo n'agenda kati esi nalina nekimanya ti Nabiryo ali London kati ate ne bata album ate nali yalina omusajja alina tekinologi kyono ku album yafuluma olitaliiwe yagenda dda mwaka nga mulamba kumbe yeetegekera yatanga album nga 3 n'agite kati waliwo omwaka gwe album zaali 3 obulundi gumu mu mwaka gumu album 3 ate ngira album zeddo zimalibwako ennyimba nga 6 naye nga buli luyimba eddakiika zibanga 11 12 10 asobole okujjuza gumu nedda tapes kwe balikodinga nga balikodinga walinga 190 ne 120 kati nga omusajja akwala n'alikodinga ku 120 maze kitegeeza esaawa emu n'ekitundu 120 90 esaawa emu waliwo 60 120 ne 90 kati Basudde batedanga kukolera ku 90 esaawa emu n'ekitundu ddakiika 9 nedda si bugezaako gwekyoyagala obanga ennyimba zo ntonotono kati nga abayimbi benaku nga bayimbi eddakiika 3 kitegeeza olina oluyimba lumu olwa Basudde gweolinawo ennyimba 4 kuba oluyimba lwo ddakiika 12 11 bwolwo ddakiika 3 kati ennyimba nga mpanvu alba munamba ennyimba 6 ziddakiika ziba nnyingi kakati munnaayi tulungira 95 awo Kasozi atandika okulwala akawuka siriimu yafuna obulwadde ne kamulyako ssente alina okwejjanjaba okitegeera famire alina ogirabirira naye ye teyazaala yalina abaana baali 2 bokka owokusatu yajja mu luvannyuma yalina Zigadi n'omuwala bamuyita Diana
bakyali bali bawala bakulu bali myaka kati myaka gyaffe ndowooza musobola n'okwejovaana kyonna kakati ng'alwala yali abeerawo Nsambe naye ngaewawe bali bamuzaalawo ewaabwe tato yabeerangawo Zana ewa Zana kati ng'abeerawo era yasulanga ne basudde mu kusooka nga tanneetongola kati alwala ayitiramu bano bakayimbira nga bannaayo ndi mulwadde ngenda kufiira mu ndi mu ntaase namugamba mani tuyite munywanyiwo tukole ekivulu ekisobola okuvamu akasente kikutaase ofunewo kasente ng'omuntu basooka bakubira kafeero bakubira muzeyi Sebata yagaana muzeyi njogeddeyo naye ge mazima wagaana nsonyiwa amazima wagaana Sebata n'agaana kafeero ye nakkiriza nagamba tewali buzibu naye twetaaga abantu abanaleeta ku bantu abagamba mwogere ne basudde kati mwanika lijja yalina abantu yajjuza mwogere n'omusajja akkirize wewe noogere ne basudde kati bano bakulira Senkubuge ne Andrew Kibuge bakulira basudde abaanze mu jeeri eno yaliza Mateeti ne bavuga ne bagenda paka Mateeti namugamba mboosi waliwo omulimu gwawala kuwa kasozi tunaye mulwadde nti nalitegeera nti kati ayala kolayo kivulu afune kasente akamubeeramu asobole okutambuza obulamu n'obulwadde obimanyi tewali buzibu nabamubuuza ogenda kukolera sente basaba sente eno natono teteekawo nakiremya naye bano balinaga naye omusajja yanakkiriza ku musajja engeri gyeyakubagana omusajja yamuyimba ekiyimba kino yima yali bubinyi era oba oluwuliddeko omusajja yamwambala bubinyi obeerandako kazimba bita kazimba mu lumuli kati naye nga bakola ekivvulo nga bakiranga twali baana bato ebiseera ebyo 96 nga n'ennyonyi eyitaweeranga balanze n'ennyonyi kuba zijjukira bulungi nnyo bakwata buno bumatalisi yali kalekanye buno busesina ne bakasibako baana emabegaye nga bataddeko agagambo ganene wegati ku kigoye nesimbula nayegera n'ekisiika n'ejjanga eyita mu Kampala nga ng'abali wansi yayita kwalitude ya wansi ng'abali wansi kiri visible musobola okukisoma kibulu muno mu kabi ennakivubo kyakuba nakivubo kati kasozi ng'atandise n'okukola albamu ze ezisiibula ensi duniya weeraba kati mune bakola ekivulu bakikola nakivubo kyekivulu ku bimu ebyakyasinga okujjuza mu byafaayo bya nakivubo era n'ebifaananyi nga tebannamenya kino ekisaawe amisi kujja kuzimba kisaawe ekipya byali bikyalinamu mu ofiisi z'ekisaawe kyajjuza kyeki kyasinze okujjuza ekyekivulu kyabasudde ne kafeera babasatu abakuba ekivulu kati basudde kasozi akuba ekivulu kye akuba oluyimba lwe lwa duniya weeraba oluyimba bali so emotional kati yateekamu obubadi bungi yabagenda n'abagisa keesi abagisa keesi y'abafu nga mulwadde aweddeyo ensi yonna emulaba akozi aweddeyo omulwadde wasibye eddamu bajjukira bafere gye balinga bafaana bafeera otaaya nga obudde bumulabikako yenna katuva okuba kalimba ka duniya weeraba oba kalina era osobola okaluna n'okawuliriza kati babagisa keesi y'abafu kati bagiteeka ku stage webagiteeka ku stage wano wansi waliwo engeri y'ekinnya galinga madaala kayatuuka ku paati zino ezisembayo eyandedde climax y'oluyimba ajja ayingira mu keesi agiyimiriramu waati kati ne ku stage mumulengera ayimiridde mu keesi kati no wansi ngeza bayingi gye bakikolamu balina physics yabwe gwe bakola awo nga bamusika kiye naye nga tuira mpola gwerayo mpola ngamba bannange mweraba nze naye nga akkirira wakyagwera mu ntaana mu ssanduuku paka akakono bakasemba abantu ne bakaaba amaziga Kadogoyasi yali w'amaanyi nnyo yali Yusufu nnyo abanyuma bakaaba amaziga nga balabadde ekintu ekireereeyo ekyaddala sendamu ne bakola ebivulu ebiri ebyaddako kasozi agenda muno mu kabi paka bwe baakitaawo ye mu 97 gwali mwezi gwa kutaano omuzali ba 19 kasozi n'afa ng'okutaano 97 ne bagenda ne baziika ne basudde ne wayitawo kizaali 3 ennaku zonna ezaali 11 omwezi gwali gwa mukaaga guno gwennyini olunaku lwabadde lwajjo olunaku lwe yafa musajja wattu naye n'atuva ku maaso yafa accident yali afunye emmotoka nno yagula emmotoka Land Cruiser nga mpya yamulindi yasooka okugula emmotoka eyakabingi bazitumyangira ng'otumya emmotoka yo emmotoka eyakabingi yasooka
Iyi motoka yali alida avuga emotoka nga alina amamotoka yali yavuga dda amamotoka kati ekifaananyi okiraba yali afunye accident emyazi yali agenda myezi nga balinayo ekivulu n'afuna accident motoka n'emusulika bakyala be mukunikuni baali ba gurupu ndowooza kuba bakyala be yalina babiri waliwo mukyala wali omita Jeni basirika then Aisha Nakitto abeera Gaba then Jeni nako omulaba ng'abeera mubayitawo Bulagga nga Bulenga bakyaliyo wenagenda omulaba mukyala yali ayagala nnyo omusajja bannaye naawe eno singa nange ndifuna omuntu anjagala ng'oyo newetwala namusanga ayambadde t-shirt y'abasudde namusinkana yalinga 2010 ali myezi nga nabye mubuuza kati 2010 that was emyaka 13 bukyanga omusajja afa kitegeera naye nga alina omanyi bino bi-t-shirt zeyaba nazo tukola concert ngenda kola concert nemukuba t-shirt ngenda okugaba n'okwambala ng'omukyala akyaziina nga zitukula ng'ate sigamba nti yazizeemu buzi naye nga amaze nazo emyaka gyonna bukyanga bbaawo afa akuuma bya memory so yali abeereyo Bulagga bayitawo Bulagga Bulenga nga wakava Bulenga w'amafiina awo naye akatawuni akaddako awo omukyala waabeera Jeni basirika simanyi bayavaawo basudde yaleka abaana oyo omukyala yamuzaalamu abaana baali yali omu bamuyita Nankinga bamuyita Victoria yamuzaalamu akana bakayita Victoria infact kaali kakaawonawo mu mmotoka eyo naye ali mu mmotoka eyo akana kaalimu ako oyo omukyala kaali ka myaka 3 by then kwekamu kuba kaawonawo emmotoka mwalimu abantu bangi mwalimu n'omukyala wa Fred Sebbaale yali Fred Sebbaale naye yafiiramu ne basudde bantu babiri bokabaka byafa mu emmotoka anzika yali etya tutuve wane amazika gali ga okufa kw'abasudde era ze zimu ku bantu y'omu ku bantu abasooka okukuŋŋaanya abantu mu kufa ne mu kuziika abantu baali bayitirivu nnyo baasalako bubondo kaalo k'ebubondo ne basalako ne bagenda ne baziika ne muzeeyi wange yagenda n'aziika yatulekayo wakati tugenda tugenda ziika basudde yali muntu wabasudde nnyo muzeeyi wange ne bagenda ne baziika takisi zaavaawo ku private theatre yali awo kati waliwo omulokola edewe yagitwala bamuyita Pastor Manjeri awo ku private theatre bali bayita private theatre emmotoka zaavaawo nga mpitirivu zigenda okuziika erika abaana bangi basudde nako omukwano gwange bamuyita Franka basudde Junior Franka mumanyi abaana bangi waliwo Nankinga maama weggaba yamuzaala Aisha Nakitto amaanyi g'abasudde gaaliwa ennyo mu bigambo ne mu gita ennyo kalamu nafuna omukisa okulaba ku nnyimba basudde ze yawandiika ko nagende wannabiryo ng'akyali mulamu nga tannafa era abeerawo obuziga n'adaga ebitabo by'ennyimba basudde bye yawandiika ne mubuuza ne kati omusajja gwe mugamba nti asoma n'agamba yes nga bina handwriting bannaayi tugenda kubinoonyako ebintu ebyo ndowooza tubizze tubitereke olunaku otutwaleyo tugomoke naffe tukakasa omanyi amaaso g'Omuganda nnyimba ze nga ziwandiika bulungi nnyo n'azeewandiikira n'awandiikira ne bakyala b'ennyimba sajja yali muyiiya yali muyiiya nnyo ne bamutuma n'erya Nabbi ebigambo erya Nabbi limugwana kuba nti wetuulira byonna byonna bye yanyimba yayimba ku bulamu era obwa bulijjo lwakubeera amawulire gamukubanga gamuyita omulogo omusajja simanyi akola ki ayinza bwe yakula olw'ekyali mu ssabo era oluyimba lwe yajjamu n'omukazi oyo owookubiri nkyali mu ssabo yali bakola concert nga banoonya omuntu agenda okwambala karakita ey'omukazi eyali mu ssabo yagenda okusangayo omujja we ne balwanagana olwo n'aliziza munno olugoye ne beeyuza engoye n'agamba we basituka okudduka ng'ono gwe yajja oluvannyuma nga mu mugongo eno bigodo yenna bigodo wali banoonya omukazi alina karakita ey'ebigodogodo mu mugongo kati ne bafuna omuwala oyo baamugjayo era zzana oyo omukyala Jeni basirika kati from that nafuuka mukyala we basudde yafa akoze ku vidiyo zali tezinnatandika nga tezinnajja zali zitandika butandisi wano e Uganda yakola vidiyo naye vidiyo era abazikwata baali baguliyo film kampani ya UTV yazikwata era basi ziniya zolaba nga atudde wamu waati pirisiira albamu ziringa vidiyo ziringa oba 3 oyinza mugeraageranya ku muyimbi ky'ensangi zino mu Uganda ensangi zino mu kuyimba mu kuyiiya amaanyi g'obuyiiya creativity oyimba ku nnyimba ez'omuntu ezo creativity ndowooza bamugeraageranya ku Kyagulanyi ate
Kani ntakira nnyo okulaba bijja mu maaso. Kani ntakira nnyo okulaba bijja mu maaso. Ate rasita. Rasta omuntu omu mujjengamu rasta mba mumulabisa. Mba mumuseetinga. Mumuseetinga rasta. Rasta mba mumuseetinga. Yolaba bino toyo zange. Tansi asobola kuwandiika nnyimba bazimuwandiikira. Kati ajja buzinanga mpandikire oluyimba naye nga tamuwadde nakyo kyayagala. So ebisinga kati kyekikubya rasta nti Jongo Messi tasobola kuwandiika luyimba yede nyimba tusibule. Tusibule. Oyo gwe watadde ku screen yani omukyala abo badde na video sister wabasudde. Yakafa recently yafa 2010 afudde 2016 kikyala kirungi. Yabeerako ne mu group ya Katolo wa Diamonds Production ne bayimba kiraba ebiiso tolumanyira oluyimba yali abiyimbiro ne Katolo yalina ebiiso Katolo yali ayimba olimba ko tompa na kiraba ebiiso. Banaze emboozi ezo ezedda zitera okutuweebasa naye mukkirize ojja kujjangozibwa nyumizi. Zirina kyakkola. Ajja kubitunyumiza ebyaliwo ebiriwo n'ebiribeerawo bamuyita Julius Caesar bw'omwagala wano omusanga. Nze omwana Soda mbadde ne Abe munywanyi wange awo yagezaako okwasaganya ensonga ne zituuka bulungi. Mukkirize tubasiibule Mukama Katonda bulungi abatukuumye. Export TV to the world.